ne basula ku buliri ne batandika okunkozesa. Ekyamazima nayisibwa bubi. Nayisibwa bubi nnyo kubanga nalina ennaku yange siyinza kwerabira kaseera ako. Ono omusajja kikyanjagaza mikwano gye waba agirimu nga bwe giŋŋambye nti abalaga nti ayagala omwana kyokka wabeera nange anneemamalizaako nayogera ebyekisiru. Mikwano wamma nasoberwa kyenakola nga mbazaamu ssuubi nga mbagamba ngenda kuzaala uyawakinuni kituufu biki nti munnange akikoleko kubanga wonoba tokikozeeko omusajja agenda tandika okunaawuza abakazi nti ngaayagala okuzaala omwana. Ekyo tukikugambako nga mikwano gye munnange baba bakyamaliriza okuŋŋamba nga gayavaayo mu kisenge okwetegeka they were going somewhere nga bagenda. Kati nga nsigala mu birowoozo nga mpita mukwano gwange oli gwe ngamba ku bizibu byange ow'omuzigo ango n'embira atuuse. Kakati munnange nga mugamba mukwano kati ngamba mukwano gwange ow'olugambo nga mugamba mukwano watuuka nga mugamba ekiriwo okimanyi nga munnyonnyola nga mikwano gy'oli gyonna we gyaŋŋambye nga mugamba oba ggwe olowooza ki okola otya nga ngamba Rachel omanyi ng'era akubagana nga we nabagambye ng'ayita ku mmotoka y'omugagga. Rachel simanyi tugenda kukola mwana gwe oba tukole tutya nzibiki kakati ng'asala magezi nga ngamba Rachel ogenda zaala omwana wemudda mu ddwaliro yogera n'omusawo omwegayirire aleme kukuba mpiso nga nsalirawo ku magezi nga mugamba it's fine nga nninda omusajja awuleggulo. Actually yasooka nangamba mugambe ekiro nga komyewo tugenda zaala by force olabe waagaana genda mu ddwaliro ogamba omusawo byenkugambye nga mulinda olweggulo ng'akomawo nga neekalakasa nga nyiiga nga mugamba baby boy nina okuzaala omwana oba oyagala oba toyagala. Ng'omusajja ngamba okikakasa oyagala kuzaala nga nyiiga laavu yonna ng'ekomaawo. Namala wiiki nnamba nga sizzeemu kulaba ku musajja. Mikwano nataawa jjukira okufumba ombwagala omusajja alina ku ssente munnange nga nkuba busimu nga neetonda nga neegayirira ng'omusajja akomawo nga ngamba have you learnt your lesson nga mugamba mukwano njize essomo simanyi ensonga lwaki toyagala nzaale mwana oba ndi mubi oba ki naye kati ŋŋumye katubeerewo lw'olisalirawo luliba. Nga ngenda mu ddwaliro wantuusa mu kasenge yasigala eri nga nnenzi ngamba omusawo nkwegayiridde nyamba musawo nga ntuuka wa musawo nga mwegayirira nga mugamba musawo nkwegayiridde nsaba onyambe mukwano ndi mukyala munno nemukale nemunnyonnyolamu mu mbeera gye mumanyi omwami wange gyampisaamu mu bintu by'okuzaala nemugamba naye nze sikyagala ekyamazima mpulira nga njagala kuzaala mwana nga munnyonnyola bye sijja kugenda so much into details. Omusawo akkiriza nga ngamba nkuwaddeyo emyezi ebiri naye bawo wakuleeta jangu tubeere ng'abakubi empiso tuddeyo chance okukwata n'ofuna olubuto. I'll explain medically nange nga neebaza musawo ng'omusawo ngamba nja munnyonnyola medically mukama oba akuyambye n'ofuna olubuto. Munange nga nsirika nga ngenda waka nga mbaayo n'omwami wange nga ninga gwe bakubye empiso. Kati nga tutuuka ewaka nga mbeerawo omwezi nga guggwako ogwokubiri n'ogwokusatu manyi buno obuyiso byaba bwa myezi emeka 3. Kati munange otuddayo mu mwezi ogw'okunkuba empiso omusawo ng'asooka ankebera omusawo munaye agenda okunkebera nga ndi lubuto mukama nga yakikoze nga ndi lubuto kubanga omwezi ogusooka neekebera nze waka nga siri neekebera ogwokubiri nga siri era we banzizaayo ng'essawa yakayise eweddeko neŋŋamba leero kangende bakankube sirina kyakola bikyaganye nninde omusajja munaye ngenda otuuka eri
omusawo agenda okunkebera mu mwezi ogwokusatu olwo ndabika mwe nafunira banaye ng'essanyu linzita nga ngamba mukwano gwange oli nga muyita kati nkole ntya nga ngamba sala gonna omusajja omugambe kimukuba emaaso ekinaabaawo kikole kibeewo munnange nga nfuna kadde nga mugamba mukwano ekintu kiri bwe kiti am expecting nze simanyi kiri kitya but am expecting bannange omusajja nali musuubira okuyomba anvuma akola atya olowooza byonna yabikolako yadde n'ekimu munaye kale teyasanyuka eri happiness ng'omuntu gy'onoba happy naye yaŋŋamba kimu cons nampahagaawo naŋŋamba ekirungi bulijjo kyoyagala si kyekyo teyabuuza bingi kuba nali nsuubirawo olutalo oluyomba okunkuba okunkyawa teyakolawo kintu n'ekimu munnange nga nsirika nga tubeerawo mpolampola naye era nga tammuka okusinziira ku muntu engeri gyandibadde ammuka oba bali bye bansuubiza okutijja kujja kweyongera laavu tewali kyabaawo twabeeraawo mu mbeera za bulijjo tammuka nange nembeerawo neŋŋamba kambeerewo ekiba kibe nga nsalawo kubeera mu mbeera eyo etalimu mukwano guli ogwasooka nga sinatuuka kuzaala nga sinatuuka kufuna lubuto nga tubeerawo ng'ekiseera kiyita 9 months nga zigwako naye mu biseera ebyo nga mikwano gye giŋŋamba bannange tomanyi kyokoledde mutone omusajja ali so happy omusajja bannange yeesuuze nze sibannaye simanyi ndowooza kati akuyisanga n'abakyala nga tebamanyi ate nze embeera gye mpitamu munnange ngambagamba munnange naye toni engeri gyampisamu bali nga atali musanyufu nti tomanyi na surprise gyagenda kuwa ng'omaze ozaala nga ngumira ku bigambo ebyo mikwano nga nninda okuzaala nga sawa y'okuzaala etuuka olubuto lunuma nga ngenda mu ddwaliro nga nzaala mwana munnange omwana ng'avaayo nga mulenzi kakati nasanyuka omusajja atunulira nga bamuyita okujja okulaba omwana omusajja nga nze nteekaku ka smile bambi omusajja nga akwata ekyenyi kye nga akiteeka ku ky'omwana bw'ati ng'ennaku emuluma ng'olaba ennaku ku feesi y'omusajja ng'akaaba n'amaziga kati nze nengamba oba gassanyu oba kinaye ate nga nnaku agessanyu galabika naye nga nnaku nakola choice enfu nengamba oba nakola choice enfu bannange nengamba naye kaŋŋume nja kubeerawo no matter what munnange ng'omusajja agamba kino bulijjo kyoyagala nti yeewe bale kunzaalira mwana nti kale naye nga batujja mu ddwaliro ng'emikwano gijja gitulaba nga baleeta ebirabo essanyu nga tukolawo akabagge waka tuyita emikwano ab'eŋŋanda naye ng'omusajja owange alina ennaku ng'emulabika ku maaso emulabika mu njogera ye nga si musanyufu omusajja nga malina okumusangiriza ng'akaaba nengamba bannange ki kye tuliko nga tubeerawo mu mbeera eyo for a long time ng'omwana akulirira aweza emyezi 9 agenda mu mwaka kati omusajja ngamba naye mukwano ndabika sikwagadde kimala ande nateeseza n'emikwano gyange tufuneyo tugendeko out kazinga tuwumule munaye nga nsanyuka ngamba tuddaabulira omukwano gwaffe naye omwana wange nga amaze okuweza omwaka kunze no problem nga neesunga nga ntegeka omwana nga aweza omwaka nga tutegeka genda mikwano gye nagyo gyalina bakazi baabwe naye nga bansooka okuzaala kakati munange nga tutegeka outing nga tugenda ngaye nga ntwala nga tugenda outupasiiba jinja actually nagamba katusiibe eno tusooke tugereko feka then mikwano gyange we ginajjira regular kuba tugenda kiro tujja sulayo tujja kudda after some days konze kale twasiibwa mu jinja omwo ne tutambula ne tulya naye nga gaye ennaku emuluma gaye nga asitudde omwana waffe yasiiba musitudde all day naye nga gaye amanyi n'okugenda n'omutuno yange ebiyengeyenge bimuyitamu amaziga mu butuufu nga simanyi lwaki
abantu abazze okusanyuka okuddabulira omukwano naye nga still it's the same nga biri awo binafunafu omukwano munafu naye nga siikuriisa eyo ng'obudde buziba obudde bwe bwaziba netuvuga naka tugende tusange bali ku mwalo tugenda kulinnya kukozesa ebinkasi gye bakozesa tugende munnange nga tulina mikwano gye nga gituuka bwe gyatuuka naye obudde bwali bugendera essaawa zalinga 3 awo nga bajja ne bakyala baabwe n'abaana nga omu yali alina nabalongo nno omu ng'alina omu nange nga nnina omu batata baabwe babasitudde twambadde nga tulinnya waliwo yali olwedde atulinza awo ku mwalo nga tuvuga nga batukuba nkasi mpaka ku saidi endala naye waliwo ka distance naye nga ffenna teryayinza tutegeerayo munnange nga tutuukayo twatuuka tuvaamu eri nga tuvaamu nga tuwalampa nga tutambula nga tuyingira emotoka bazirese eri ku lukalu nga tuyingira munda kakati munnanga mu kuyingira tulaba ekibirabira batuyingiza yagamba tugende eno gye tugenda okampinga waliyo obuhouses obulungi eyo munda nti ye munnange mulowooza awo nze siwe nakoma okutegeera oba batukuba kalifomu oba batukuba ki naye nzijukira mikwano biri byo byali byewuunyisa mu kaseera ako awo nze nyinja okugamba nti bwe nakoma okutegeera nga tuyingira bwe tuti mu kasika ako akalungi ngenda okudda engulu akaseera ke naddira engulu after some time mikwano nzira engulu nga nsibiddwa magamagakaawo bannange nsibiddwa emimwa nsibiddwa emikono we nadda engulu ekyamazima ngenda okwetegereza bannange abakyala n'abaana baabwe betwali tuze nabo bali bamaze okubatta they were all dead lying in blood nga bali mu musaayi na freezinga nali simanyi kiddako ngenda okuwulira bayita tone namugaa tone yangu waleta omwana bange nasituka n'atwala omwana ne bamuteeka ku altar nayogera n'alamiriza ebintu byabwe nga bwe baali babikola ndowooza era bulijjo ne basala omwana tone nasala omwana wange nali sina kyakukola nasirika busirisi ekisookera bali bansibye omumwa nga siina na sawundi gyenyinza kukola eri awo ng'ate sagala kubalaga nti nazze engulu ate ate ngenda okuwulira nga bamugamba kati yangu y'omukazi mwanguyo muleete eto n'abajja okumpikinga bw'ati ne bawulira sound around we twali tuli ne batandika okwerumaalumawo ne boogerayogera simanyi oba bani ababagoberera oba biki baba batambulirako ne bafuna toches zaabwe ne bagenda balabo bawaliwo abalabye oba abagoberera ne bajja ne bagenda we bagenda amagezi ne gampeereza speed ne neesonsekaawo mu kiti mu mazzi kumpi awo we nali neebase we baali banneebasiza ne neesigama naye of course nali manyi nti tekirina kyekigenda kunnyamba because I was just close nga just bagera tunulawo butunuzi bandabe naye era nagamba kangendewo ekyamazima nali simanyi kyakukola by that time naye nga nsigaliza kimu kusaba our father who art in heaven mazima nga katonda yekka yayinza okunyamba mu kaseera ako ne mbandi awo nga bakomyewo kati we bakomawo nga bamugamba leeta mangu omukyala tugende bagenda otunula we nali nga tebandabawo batandika okuyomba nabagamba ye omukyala te nga taliiwo nabagamba jangu ate otusirwa lyakoleeta omukyala tone twakulabirawo gwe nabagamba nange tugenze ffenna okunoonya twakulabirawo we namaliriza okunyooba oba omwana wange nsituka ntambule namalawo akabanga nsituka ntambule
ng'olwo ntegedde nti ekyamazima ndabika nalekeddwawo. Nasituka ntambule neyongereyo ate noonye way out butya bwe nzira eka. Natambula for some time paka we natuuka ewali amazzi ku mugga. Nentuula ku mugga wansi ninde ndabe oba ndaba eriya teritambula oba any movements of people who can help me out. Munange nga ninda tewali yadde omulema gwe nalaba atambula mu kifo kiri. Nembuzibizaawo obudde, omusana nga guzigwereddeko, ennaku ennuma, enjala ennuma, mpulira nze nampunya bubi nga siinaawo yadde omuntu gwe ndabye. Nembuzibizaawo nembukeesa mu kutya, mu nnaku, mu kukankana, mu kunyolwa mu maziga. Obudde we bwakya kumakyo ng'olufu lutandise ng'okutaatamu. Ngenda okulaba nga nnengera akaato nga katambula. Awo nensituka nemmanya nti kyonna kye kiri ku njala eyali ennuma n'embeera embi gye nali nagamba oba ttone oba bakwange oba bano abannoonya it's fine. Kabankwate bampe kye bampa banzite. Nenkola sound, nengezaako okuleekaana, nengezaako okuwanika emikono, nengezaako okubuuka, nenkwata nno n'obuyinjayinja awo obwali okumpi ngezeeko okukasuka. Nenda okulaba ate akaato akaali kasembera gye ndi ate nga kakyuka nga kaddayo gye kava. Nakaaba mikwano, nalekana, nakaaba mpaka we nawulira nga nkamuse nenziramu nentuula wansi. Nenziramu nga kaaba. Mutuufu nembuuza Katonda lwaki okubeera nga ntuuse mu nentandika okulowooza ku biki bye nkoze Katonda, nentandika okwesaba Katonda ansaasire ansonyiwe. Mu butuufu nga nkomye, nga ndaba nkomye, nga ndaba ate ngenda kufa ate enjala. Munnaye nga nkyali awo newayitawo akabanga nga ndi awo nkaaba ndi mu maziga mpeddemu essuubi. Ngenda okulaba akaato ate oba kakomawo. Nensituka nengezaako era nenziramu nenkola sound. Ngenda okulaba nga kajjira ddala kumpi we nnali. Munnange akaato nga katuuka we nnali ng'omusajja yali mukaddekadde. Muzeeyi yambuuza gwani muwala? Ne mubuulira amanya gange. Nangamba okola ki eno? Eno nga tetera kubeerayo bantu. Oli muntu gwe? Namugamba muzeeyi ndi muntu naye oba olinamu ekyokulya kyonna nyamba okimpe nkirye. Ngenda kunnyonnyola kubanga biwanvu naye nfa. Muzeeyi nangamba siinamu kyakulya nina mazzi gokka. Nga muzeeyi mpa amazzi naye nyamba. Emugamba muzeeyi eno bandeeseyo buleesi simanyiiyo batiddeyo omwana wange ne bannange be twabadde nabo. Nangamba nanona muzeeyi ku lukalu nanteeka mu booti ye nampa amazzi nenywa neneebaka. Nemugamba muzeeyi biwanvu naye nsaba okkirize nja kunnyonnyola nga nfunye kyendya. Muzeeyi n'akuba amazzi mpaka ne tutuuka ku lukalu. Waliwo obuyumba naye tebwali bulungi nnyo ng'era ennyumba z'oku mazzi ndowooza bwe zitera okubeera. Muzeeyi nantwala ewuwe nangamba muwala nanfunira ekyokulya nendya. Nangamba kanfunye ne ku mazzi onaabeko nampa ekireesu awo neneesiba n'obugoye bwange nembukunya nembuteeka waggulu wali bukale. Nentuula nentandika okunnyonnyola muzeeyi byonna nga bwe nabibannyonnyodde nga mbimanyi. Muzeeyi nangamba muwala ng'olabye. Nangamba naye wembeeredde eyo badde ngenda kukola badde nsaba nkuleko ofune akadde owummulemu nange ngende nsooke nkole. Onaakomawo nkutwale ewa chairman tulabe engeri gye tukuyamba naye tofuluma wano kubanga abantu ba wano babi si balungi. Beera muno wenajja okonkona nja konkona emirundi ebiri olyoka otegeere nti yenze. Naye omuntu ne wajja nagamba mutumye oba ki tokkiriza
toggulawo weesibireyo. Muzeeyi n'agenda. Muzeeyi namuwulirawo yali agenda, abavubukawo ne bamukuba olwali ne bamugamba muzeeyi oleese emmaali. Muzeeyi n'agenda. Ne mpummulamu. Bwe nazuukuka ne nfuluma ebweru. Baŋŋaana ofuluma ekyamazima naye nafulumako ebweru ne ntambulamukko. Kakati bwe natambula ne mala nenzirayo munda. Maze okutambulamu kuba ekyamazima nafuluma nga muzeeyi yaŋŋaanye. Nasangawo abavubuka munda nga batudde. Ne mbagamba bannange mmwe baani muzeeyi nga taliiwo. Ne bagamba ojja tutegeera tofaayo. Oli mukazi wa muzeeyi. Ne mbagamba siri mukazi wa muzeeyi. Naye ndi mukwano gwannyambye buyambi. Ne baseka. Ne baggalawo oluggi. Baali babiri omu naggalawo. Ne mbagamba bannange mufulume. Mufulume muzeeyi yagaanye omuntu yenna okuyingira. Abavubuka ne bagaana ne bankwata ne bankuba empi. Ne bansuula ku buliri. Ne batandika okunkozesa. Ekyamazima nayisibwa bubi. Nayisibwa bubi nnyo. Kubanga nalina ennaku yange. Siyinza kwerabira kaseera ako. Ekyamazima mu mbeera eyo nazirikiramu. Nazirika ngenda okudda engulu. Nali mu ddwaliro. Mu ddwaliro nga muzeeyi waali. Muzeeyi yambuza kimu muwala. Muzeeyi yaliwo nga ne chairman waali ng'aleese chairman. Ngaika yali amaze okumunnyonnyola ebizibu byange byonna. Nagamba muwala, ono chairman wetugenda okukwatagana tukuyambe. Tukuze mu bantu bo. Tulabe n'engeri gy'ofuna obuyambi. Naye abavubuka abakoze kino obamanyi, obajjukira. Osobola okubandescribingira. Muzeeyi ne munnyonnyola abavubuka babadde bwe bati ne bwe bati ne bw'ati. Nagamba mbategedde. Agamba chairman kankomewo, omwana ono mukukwasizza. Muyambe wabawo ekintuukako. Fuba okulaba ng'atuuka ewaabwe ng'afuna obuyambi mu mikono emituufu. Muzeeyi ng'agenda. Abasawo nga batuuka kiseera nga bansiibula nga tugenda ewa chairman. Nga banfunira ku ngoye nga nyambala, banfunira ku byokulya nga bambudaabuda nga mbeerawo. Tuba tukyali awo nga chairman ajja bamuleetedde amawulire ng'ajja ngamba muwala munange ekituusewo kimanyi. Koze muzeeyi simanyi. Namugamba chairman simanyi. Nagamba muzeeyi yakuyambye munange. Abavubuka bamusse. Agenza okulumba abavubuka bakutuusizzaako obuliisamaanyi. Naye bamusse bamusiizizza amaanyi.